Mukwano gwange mpuliriza nkulamusizaako webali gy'otuusizaako engalo olunaku olwaleero. Siyinza gaana kubeera nga nkulamusa n'okwebaza okubeera ku AKTV olutimbe gaggadde. Nze AK Master emabega w'omuzindaalo okutuusaako ensonga zonna. Mukwano gwange mpuliriza okubeera mu struggle si kyangu, okubeera nga gwe okulembera struggle si kyangu. Kale n'olw'ensonga eyo bingi ebiri emabega wa okugobwa oba suspension ey'abakulu bano aba National Unity Platform mu side eyo ey'ebusoga. Navaayo ne nkolera video wano era emboozi twagiwulira naye nkugamba nti omwaka guno ogutandika President Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera nga avaayo atandika okubeera nga aleeta list ey'abo abalya mu lulime ne mu luzise. Navaayo ne nkolera video wano ku AKTV ne nkugamba amawulire gaali ga munda nnyo era nga tumaze okubeera nga twagasomola ne tugabawa wano. Naye mu comment nafunamu abantu bangi abajjanga ne bampakanya ne baga nti gwa amawulire gafuna otya ag'ekyama nga toli omu ku members abali ku board. Ne mbagamba munnamawulire yasigala nga munnamawulire. Kakati essaawa zino nze sikyewuunya nnyo okubeera nga ndaba list eno eya suspension, kubanga navaayo dda n'enkuwa bwino n'enkulengeza n'enkubira ne tooki ekijja ekigenda okubeera nga kibeerawo. Kale gwe atugoberera osobola okubeera ng'omanya nti waaka waffe tumala musunsula nga bujjo bwe tugamba, ate mukwano gwange ne tumukuwa nga musengejje. N'olw'ensonga eyo nga bw'omanyi nti ebintu bya struggle bizibu nnyo. Okukulembera struggle okumala omwaka myaka 2 myaka 3 si kyangu nnyo, era President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tulina okubeera nga tumuwa credit n'okubeera nga tumwebaza, kubanga abantu bangi abaali naye nga balaga nti banne nnyo naye ng'ekyamazima munda mulimu bo nakugamba balina obujoozi munda obwa kyenvu. Era bingi ebiri emabega w'okuyimiriza abantu bano okubeera nga bakola emirimu gyabwe nga bwe gibadde gitambula mu National Unity Platform n'okubeera nga offices zaabwe essaawa zino ziriko ekkufulu. Bingi ebiri emabega wa kino era nkugamba bugambi nga bwe navaayo ne nkolera video naye nkugamba mukwano gwange mpuliriza nti list egenda kubeera nga efuluma. Kino kikyatandika butandisi kubanga kitandikidde busoga. Tolowooza nti abalyolyomi abali b'enkwe abannanfuusi bali busoga wokka. Mukwano gwange bangi nnyo ne mu bitundu ebirala, era teweewuunya ng'oleba lisiti nga yeeyongeddeko gye bujja mu maaso nga kuweera wano. N'olw'ensonga eyo bangi abaavaayo ne bagamba nti President Kyagulanyi Ssentamu yawangula mu Buganda era yawangulira ddala waggulu mu Buganda, mbu yawangula mu Buganda bwokka. Mukwano gwange bakulimba. Tebakulimba. Ekitundu kya Busoga oba Busoga region kye kimu ku bitundu ebya National Unity Platform gye yadominatinga, gye yasimba amakanda n'etuleyo n'eratta oba n'ebeera nga eradde n'okulaala. Mu districts 19 side zeeyo e Busoga government oba Mwami Museveni yawangulako district zaali 3 zokka. Mukwano gwange mpuliriza, zaali district 3 zokka. Kwaliko district ey'e Buyende, nga kuliko district eya Namutumba, nga kuliko district ey'e Kaliro. Ezisigadde zonna President Kyagulanyi Ssentamu ye yaziwangula. Olabanga ogwo mukono gw'amaanyi nnyo ku struggle yaffe ey'e Uganda. So kaakati omuntu bw'avaayo n'agizannyiramu, omuntu bw'avaayo n'atandika okubeera nga ali eno alya n'eno ng'ekitundu kya National Unity Platform, mukwano gwange President tasobola kutula butuuzi n'azinga mikono era ne cabinet yonna. N'olw'ensonga eyo empulunguse zabadde zirina okubeera nga zikolebwako, era njagala okutegeeza nti amawulire ag'omunda galaga nti bano okubeera nga basuspendingiddwa tekyagudde bugwi, wabula bano bazze babawooninga, bano bazze bafuna entuula era nga babakumaakuma okulaba nga baterera mu layini. Naye mukwano gwange mpuliriza bigenza okutuuka wano nga munnange bano baganye okubeera nga baterera mu layini. Era kigambibwa nti ku bano omu yatuuka n'okwagala okusindika abantu bakube maama w'omulala, era omulala yatuuka n'okwagala okuwa omulala obutwa, naye nga bonna ba kibiina kimu kya National Unity Platform. Ate era nga kigambibwa nti abalala beekulubeesa nnyo n'abakungu bano aba NRM. Mukwano gwange mpuliriza njagala nkweko ku lisiti eno katono nnyo. Bwe mmala okuwa ku lisiti eno ey'abantu abawumuziddwa, ate nkubulire ensonga eno egenda kubeera nga ekwatibwa etya okubeera nga etuulwa ku nfeete n'okubeera nga eggwawo, era bali bo balowooza ki. Mukwano gwange gwe ampuliriza, abantu abamu ku bagobeddwa mulimu Pastor Andrew Muwanguzi, ono nno nga yakola nga owa ideology and patriotism
mu National Unity Platform era nga former flag bearer owa Bugabula South era yali ku tiketi ya National Unity Platform. Owokubiri ye Mayor owayiganga municipality amanyiddwa nga Baamu Lulenzi era ono coordinator Mulamba owa Busoga region sub-region owa National Unity Platform mukwano gwange owuli anti bantu banene. Waliwo Jamalu Mukuve ono yali flag bearer owa Bukooli South. Ono nno mukwano nnyo ogwa MP owa Honorable amanyiddwa nga Solomon Serwanya owa Bukooli Central era jjukira nti ono Solomon Serwanya commissioner mu parliament. Nakukolerako ku video wano ku AKTV ne nkugamba nti waliwo omukyala owa National Unity Platform amanyiddwa nga mukyala Kyebutika. Ono nno nga mukyala Kyebutika Manjeri yali avuddemu eddoboozi nga yeegayirira Honorable ono Serwanyi ng'agamba nga bwamussa ennyonta y'omukwano era kigambibwa nti bano batambula bonna. Waliwo n'omulala amanyiddwa nga Solo Songabi ono nga mukwano nnyo gw'omukyala ono Manjeri era kigambibwa nti ono yaliko kansala wa Jinja Municipality. Jeno Moses Bigirwa ono yali flag bearer wa National Unity Platform mu Kamuli Municipality. Oba okitegeera kale kwegamba waliwo n'abantu abalala naye nga bo si mitwe mikulu nnyo. Emitwe emikulu buli gibeera nga girumaŋŋana tekisoboka kubeera nga abawansi babawa ekitiibwa ne babatuuza ogusooka ne babatuuza ogwokubiri mukwano gwange nga tewali muntu n'omu awuliriza munne era nga tebeewa kitiibwa. So ekiviiriddemu kyekyo kubeera nga bawummuzibwa era kigambibwa nti omukulu ono Moses Bigirwa alina n'emivuyo gye yakola oyo ye ate gije mingi nnyo naye nga ensonga eno kigambibwa nti etwaliddwa mu komiti eya National Unity Platform era nga komiti eno egenda kuba ekubirizibwa obanga ekulira Vice President wa Sun Region amanyiddwa nga mukyala Mugisha Jole. Era ono agenda kubeera nga ayambibwako Aisha Kabanda ono nno nga ye Vice Chairperson wa komiti eno. Mulimu n'abantu abalala nga Fatuma Mwali bali ku ddembe Kasimu Kanabi Moses William Odonga be bamu ku bagenda okubeera nga bakwasa ensonga zino okubeera nga bamalawo obumulumulu buno era kigambibwa nti ebinaaba bivuddemu bijja kubeera nga bitegeezebwa officially nga biyita mu kakiiko kano bigende mu National Unity Platform okusinziira ku ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga Honorable Lewis Lubongoya era jjukira ono yatadde n'amawulire gano ag'okulaga nti abantu bano emirimu gyabwe nga babadde bagikola ku National Unity Platform mu ofiisezi zaabwe n'emirimu gyonna giyimiriziddwa wabula bano tebaagobeddwa naye olw'obumulumulu nga bwe nakugamba nti mu National Unity Platform buli muntu yeetaaga munne mu struggle buli muntu aba yeetaaga munne naye bwe mulumaŋŋana kitegeeza n'abawagizi mugenda kubaawulamu era abantu mugenda kubeera nga mbeekyaya era njagala nkubulye mukwano gwange mpuliriza teweewuunya nga ku bantu bano lisiti eno kuliko abamu abagenda okuvaayo baviiremu ddala mu National Unity Platform. Nkiddamu ku lisiti egenda okubeera nga efulumizibwa endala enajja ne ku eno yennyini efulumiziddwa teweewuunya nga abamu bagenda gamba ffe tuvudde mu National Unity Platform twegasse ku kintu kino nga kuweeredde wano naye nga kyolina okumanya nti ne regions endala mulimu embeera bweti abaliira munda bangi era bamanyikiddwa naye nga bwe nagamba nti president yagamba agenda kubeera nga atalist era nakugamba sigenda kwogera linnya lya muntu n'omu ku video eyo gye nakola ne kugamba ninza bakulu mu National Unity Platform bamale okubeera nga basoma amanya officially naffe tujje tusobole okubeera nga tugagaayagaayamu wano naye nga information yo tuba tumaze okubeera nga tugitegeera era nga tubamanyi. Nkugambye si bo bokka mulimu n'abanene bojja okwewuunya gye bujja mu maaso ogambe nti ddala omuntu ono ali bwati ne bwati. Nze AK Master ku lutimbe gaggadde olwa AKTV kale n'obuwombeefu mukwano gwange mpuliriza nkusaba video eno giwe ekigalo ate bw'oba oli mpya subscribinga okoonene kade buli video yetteekayo osobole okubeera nga togisubwa tubeere nga mukwano gwange tutambulira wamu naye nga National Unity Platform kino kye yakoze njagala onteere mu comment gw'okyogerako okususpendinga abantu bano kubanga batuuse ne ku level ey'okubeera nga betta
kuba omuntu wawo omuntu obutwa kitegeeza bayagala mutta, omuntu wasindikira mama woli abantu bamukube kitegeeza waliwo embeera ey'okuyiwa omusaayi. Naye nga ffenna tuli bantu bamuntu ba mu nnyumba emu, era tuli bantu bawamu, era ffenna tukkiriza mu nzikiriza emu, era ffenna twagala okubeera nga tukola ki, nga tukyusa eggwanga lino libeere nga lidda mu mikono egy'omuntu wa bulijjo. Naye embeera bw'ebeera eri bwetyo, olowooza kiki ekibeera kinaddako? Mukwano gwange n'obwombeefu ntera mu komenti ombuulire gw'olowooza ki ku nsonga eno eya suspension eyakoleddwa ekibiina ekya National Unity Platform ku bamembers bano abadde abakukunavu mu bitundu by'e Busoga. Peace.